nakoba basaba ko byawe endo basaba byo banyabo ati nze chenna chefuna amulera kubanga ekyo kyekibina ekigenda okujja okulwanira ngo omuntu owaaki owa bulijjo ogera ku baganda bange bonna boogedde twagala kubaza ati mwebale nnyo mwebalire ddala tugenda kukola emirimu tulina experience nze makulira ndi ambasada w'ebibuga bya Uganda era nze ekika mu East African Community kati ate n'ovaawo nga naye mwana avaawa nawala nalibadde njogera ebigambo bingi era lwembeere baseba ne bannyabo munzikirize mu mbeera eyo okulikola mwaka oguwedde sirikiriramu okuba ekifaananyi ekyaliwo ku lunaku leero emyaka 5 egiyise bwali bwe butinga nnya January 2021 ffenna twali twekwese nga covid naye ennaku ezo baatuula ne basuula nga Museveni mu kalulu akawedde ate mu covid yafuna obululu emitwalo 48 emukono Kyagulanyi n'afuna emitwalo 19 mu 13 ate kati nkigamba Kyagulanyi wakufuna emitwalo 35 Museveni gumu kitundu ku polling station ezimu Museveni agenda funa 0 in fact bano be babala 3 abenalemu simanyi ababiri abakakumi simanyi 10 abafuna PDM pana kombya mukumakalulu kaffe n'obumanyirivu basabo ne bannyabo kakati bakoola mukye tumenye likodi y'embaala ab'embaale batumenyedde likodi bavana kutta muntu mbaale Dr. Mulamba bamugobye ne bamukuba essasi ku ki kakati gwagenda okulya ssente ow'abasajja abo abasse musajja munna akalulu olw'okuwagira Kyagulanyi bafa kutta mugisu Dr. Mulamba bamukubye essasi ku mutwe bamugobye mu mmotoka ng'olowooza balagana firimu abasajja ne bamukwata mu kibi otukoze bubi nnyo ng'omusajja eyeddira olugave okugenda n'otandika okutta bannayuganda ovugaganya abaganda bannanga abaganda mu kibi tumwegaana n'ebikolwa bye tubyegaanira ddala tubakubagiza nnyo abantu b'ebugisu tukubagiza nnyo n'osaba pulezidenti bannanga abagenda okuwoolera eggwanga okuteekekulakulana amaanyi genda geeri gavaawa mukono agali ekimenyedde basinzira ku byaliwa mukono agali enakivuma basinzira ku byaliwa mukono mwebale nnyo mugaga kiri kitya n'olwekyo njagala okwebaza omubaka Nambooze ne ttiimu yonna kubanga kati ffe bwe twatuuka buli gw'owulira kikutteyo ng'odduka kubanga ebyalo 620 mu nnaku ngamba tekikola ki tekisoboka era gambula n'omukyala owa disitulikiti Amani Yoshia yanguwa twagala kubeebaza mukulu Kabanda bakansala mwenna okuyirawo muki omubiri naye nammwe abantu mwe muyiyewo omubiri nze okufuna kaadi nga singa ne wempise gaali maanyi gammwe ekyo babuuzanga nti ani asobola kimuyanja ani asobola kimuyanja ani
Namukondo Banachago twaliyo Ssaabasajja Maite yagamba bannange kazigizigi wali naye tubeere ki bakumu ate bigenda kukola ki bigenda kuggwa saawa yonna Honorable Betty Nambooze nga bwe muwa obugalo obumuleeta okwogera ebirala ebingi ebyensonga ebyoggwanga byabadde ayogeranga ate nange bengenda okuddamu okwogera nga tukindidde naye nga tuli naye